nkubiriza ku bannange nti bw'obeera nga mbeera gino gye tulimu ey'aba comedian nti mbane mutusevingeko kasente. Tulina bannaffe abalwala ne mumujjanjaba okuva ku Panada asooka paka lwatereera ekitundu ky'omubiri ekimu. Twakoowa sente zaffe zaayiika nnyingi nnyo ku bantu abamu ate nga tebategeera. Ne tuyiwa essete sonda 2 tumudwala eno, 3 tumudduse eno, 5 n'omaliriza nga yaliguza akapoloti okamalidde ku muntu omu butasevinga. Ekintu ekyo si kirungi, kya bulabe nnyo. Era n'okusaba muntu obeera mu comedy, beera mu comedy. Ate ebirala tobinonooza, toyinza kukola bintu bina mulundi gumu. Muganda agamba nti abikka ebibiri tabojjerera, nti tulina baganda baffe eno ekigere kimu eno mu studio, ekigere ekirala eno mu comedy, eno tebigguse n'eno tebigguse, kati n'asigala n'abeera nsama. Mu bufuuze n'abeera nga tugiyita nsama. Tagenze mu studio ya Bay, takotte video ya Bay. Mumutemu yuo musayi. Sarao kwe. Sarao yuo musayi. Sarao mwogedde ku. Sarao mwogedde Abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate era naffe ku Biva Organic bangi batera okutubuuza temirayo nakyo family planning. Ku Biva Organic tugukozesa, omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa. Ate enkozesa yagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleeta side effect. Era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate ne zintiisa ni muti ono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbofu n'ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga oyagala okuddiramu okuconceivinga tekikutwalira na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide. Kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munnakyo therapies osobola okukozesa ebintu ebibwa. Munsi y'ennyambala n'enzikiriza we bikwataganira, Hijab Nation ejaguza okwewaayo kw'abakyala abasiraamu mu by'ennyambala. Abakyala muli b'amaanyi, mulina obusobozi, muli balungi ate bakozi nnyo. Twegatteko olw'okugenda mu maaso n'ennyambala mu kulyowa emyoyo, enkulaakulana n'okuzzaamu amaanyi mu by'obulamu. Jangu wezzeemu amaanyi ositule n'abalala tusanyukire wamu okoleze omumuligo nga 23 ogw'omunaana 2025 ku Thobani Center omwaliro ogwokubiri okuva ku ssaawa 6 ez'emisana okutuuka ku ssaawa 2 ez'akawungeezi. Okuyingira emitwalo 5 gyokka ne miliyoni 2 emmeeza ey'abantu 8. Jjukira buli nnusu eyamba. Hijab Nation, empowering Muslim women. Biwagidwa, Mimi's Glamour Palace, Right Now, Print Creations, E-Corp, Juice Sanctuary, Mami Gadgets, Flory Flower World, Jeje Sounds, Wamune Rashida Veils and Makeup. Muna Herbal Mouthwash wegendereza gabbe obutakuguza bichupuli bya ddagala erigenda okukuraza n'okujjamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa Muna Pakumyewo Shiba Karungi Twin Kama Baby Mama
Black Legacy ne Juba Express back to Sako. The return of the Queen Shiba Karungi Kampala Serena Hotel Friday 2 August emitwalo 2 okuyingira Alebad 15 emyezi emiliyoni 3 olwo ku Sunday 2 mu Agusta agenze Luwero mu Kisaawe shinzo omutwalo gumu. Booking a ticket yonga bukyalaba tokomererwa ku musalaba genda ku Momo Pay obanyiga kamunyenye mu 65 kamunyenye 20 kadara oba genda ku Serena Hotel Joint Color Solution oba ku passport ozigula physically ekwanga libadde mu kiwubalo ngeri missing music ngono make way for the Queen wetegule bala kati bimamiya musaleko na John Rambo byamwe biwagidwa Victoria University Westlake Water I&M Bank right now up Trisha Safaris Sanyuka TV NBS Music Afro Mobile Venom Records ne Juba Express where is a sente munsezi suka 10 bunambiro. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Welcome to Shalom 256 is happening with Tugamba. Kasura Chigamba is happening in Shalom 256. Don't forget to subscribe to Watanaba. Where I can sim Wi-Fi is subscribing. There Shalom Haddad Kawes, Yakanda Buramba Kabam Komera Bakusbam Covid. There Shalom. Stamblanze can't have another Soranja. I was one of the Musonga or Napoli for cramps on a Soranja many slap Bonya Nakakanya. Money on a pad, a Tawunya, a Tawo, a sea, one make no Punyanga Money Musonga. Na Solange abenga kuyamba muteke musikpa masomesa nemu echala muteke jemukolera onako lwalero sirinze ndine tuli bulala family abali baawukanya olwa sente nga zabaawula buli omunga agala kulya buli omunga amanyi munene naye we tuli osokola mbu abataliwo we bali ababi abamanyi tuli bulala walobo otalaba mwaje jali emisota bakuba nakayimba mbu twakutegedde gwomubi nga balumya sitani Sitani bamutegere. Newe bali okoja sitamu tebasobodde kujja. Omu yesimbiye baga bayete mugabe kifoche. Ekyali. Onje yonga. Wali naye. Si yakwade program. Na yakaluka genda kugwa temugabe kifo. Ayino ko mawaza. Mubuze si yakwade program. Si yakwade program. Yakwade program. Ani atwesewa. Yagala amazina ani atwesewa. Sibitoka. Sibi atwesewa. Na yakalulu simanyi. Baga jamutemu. Banange mumusigalize ekifo. Kagamba mbu agenze kubanye kadi amugambye nawe mmeka ate you know am TikTok anzanya abantu bandaba abalonzi bakumanye ku ground ndine dititi musiramu yayimba ne bigana nakwezi musiramu never achi muni no muzimu ogwa chifirizo ofunye center zo tobye osadde mu music lwachi wayimba wakakibwa ukimba just Nchagala bwagazi. Nchagala. Simba kufuna so. Kati nze njagala okupira neso agusaba. You may be passionate about something. Nenga it's not your calling. Kati bwo kuyimba sekulaba mu. Nese ngoba okutekulani nosemeddwa. Akabani nonyokeza. Ne musiramu ayi banange ekyasinza okutumenya bebayimbi betulina muno. Waba oyinayo negeze so tujjako abayimbi bannange ndala katokola mu kasalemu. Abayimbi bali mu batufukidde akayirimbu akabasa. Bagoddanyo. So buze kubatula musiramu. Abatulaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange nze DDT musiramu denzi tunji to the baby. Gwe baby mboni nabo olaba. Ze baby. Wali chimbo wa Pro Max naye mukubi wa Rwaga. Ndongo zenjwanda ulusu. Buza kubatulaba. Yes, abatulaba chimbo wa Pro Max. Mtawani watata chimbo omubu ati atenga wano dimensions zetu atusinga okubeeramu za comedy. Tuza kubasisa kusingira ddala atenga ensonga enkulu era etuleesa 22 mu Gw'omunaana enkoto ya Namuli August theater la Land Road. Bane mugamba muti akanse muli bulungi. Sijja kuyanjwa nze mumanyi. Roza munda bawe. Waliwo yakava mu komera. Abantu government ekusiba sibo naye kutakati. Ani yakava mu komera. Abantu nga bakabasiba tamanyi. Bamusiba talina sibo. Ajja kummanya. Bamusiba mu. Kati andegedde. Yena ndaba ndowooza olaba mu bonna. Nzalabika nti nazimba n'amayumba eyo singa oli muzeeyi. Singa oli muzeeyi mu nkofiira. Yataina mayumba. Ali awo.
yamanyi akedde noonya kyanja kimubuuze akero noonya emmere akatabo kabuzaako ebyenda mu kisaasi bamuge bakitalidde wano balwawo bamuge dakika 2 nze Shalom nina emitwalo 4 akulage wadde photocopy y'endagano ya plot njiira wano nina ebyapa atagambye photocopy y'ekyapa endagano ya plot kale ekyapa kireke kinene alete photocopy y'endagano y'amaanyi mbunze alagoli kwatola Shalom ogimulage omanyira nti mpangisa oteka wali ate utasobola okupangisa nenga alina ebintu zembina olangira niyo bupangisa sikulangire kugambye ku jano oli ajavuwa mu busanze mmere kwemera kubeera kwemera otopangisa era obisabo obubi naawe tosobola kunkula musomesa buuza kuba tulaba graduation yaba wayita ebikonge Shalom namuyita yagaana ne Shalom olimba ndi munno munake munanjogera kakalungi nsaga muko some of you are just wasting time rotating around the campus, being like compound flowers, making a coupling. If you know, did attend the morning prep, don't waste time. Koto ya namuli yetuse nga 22 okuyingira emitwalo 2 VIP emitwalo 5 ate meza ya kakade 256 Shalom the baddest. Nigo twatuddewo Shalom wali ebyana. Katena tekanukire ensingo tewakola eyi wakola Weddanno nange sinala sokola bomusolo sajja ngambire yanjye aka weyanjule mukama waffe tuli kuggula amaya n'eddoboozi bampita arc defense naye ng'ensonga etuleese wano eno kamera eri wano ensonga etuleese wano eno tuli bulala enkoto ya Namuli nga 22 August tugamba kuteeta bonita ordinary emitwalo 2 VIP emitwalo 5 n'ababedde ng'aba Shalom gasasula akakadde kateba sema n'ogulayo ku table ekigambo mujja kimenyawo ekyo bana ekikirize gamba nkitwala kyagamba oli mukulu wa luseke yega nkitwala jaga muzeka mbabedde agabera mukulu wa luseke mwagala kumbya mwana w'ekyengera mbunya gaggawala kama waffe buza kuba tulaba abatulaba amanya n'eddoboozi nze Ash Powers n'ennaku z'omwezi nga 22 tuli mu nkoto ya Namuli twetala bonita emitwalo 2 ordinary VIP ya 5 abagagga nga bamuzeeyi kakadde kabaka neto muisamu tomwita muzeeyi omumanyira si muzeeyi kyekone yaluko tomwita muzeeyi kyekitiibwa kyalina kubanga muzeeyi atusinga obukulu n'ennyambala amuyingidde era omuyingira kumukumu ate ekigambo muzeeyi mukirawo kitegeeza kirina ekigambo kye kyava muki muzeeyi kyava mu miziina kati ayambala emiziina ibira openi kyagamba abala emiziina muzeeyi kiba kitiibwa ssebo omuntu ekyo kiba kitiibwa baitha omuntu omuyita muzeeyi kiba kitiibwa naddala mumaje tosobola kukwata muno n'omuyita musimanya muzeeyi miziina yenga yaba miziina temanyi alina kyafumba afumbe yasoose fumba omusajja omusirise bambi ebigambo alina bitono kanakimbo akajja nga akuttira miguwa agomba kwata enkya si bwetyo anti amazima tegakola ki anti yaddamu okuweyanjulira amannya taata Kimbo wa 1994 genocide Rwanda Muzobote bana era nga tubayita nga we mundaba wano wendi ne musajja muddugavu sigezaako kubeera wakati tiriri nasalawo kimu nti oli bwanengera ndaba nti omusajja omuddugavu owekite Kimbo kyaga naye lusa ate gwe kuzi ati kyogamba naye tonumba siku wate weyanjula Shalom ani gwanya wale fufuka nga naye lusa ze yeyanjula atakukira n'okweyerusa naye lusaawo bana
Nkoze eki nze njogedde ekigambo kimu nga nze mwennyini neyo. Ebizibu gwabingulira ndi mu kweyanjula nga nze simanyi lwaki atoya nnyingi. Asobola atya okubanga mweru mu face nga nomuddugavu. Ani omudweru mu face nze naye ani abantu nze ndi mu kweyanjula nze ngani. Nga kati kabona Shalom noga musajja muddugavu. Nange mbadde nga munno ndi musajja muddugavu nga ngezaako okweyo ne baba wabanyiiga. Muchuli. Mbadde nsaba nze ndi mu kweyanjula. Okusoma kwange saasoma nnyo genda wala, nali ne wala kusomera bwereere nga bannaffe abamu. Ne bannange Mukama Katonda. Shalom, mwana okweyanjula bannange. Zono mukoze eki? Nange ndaba alikweya. Sina kye mukoze. Ndi mu kunnyonnyola balabi baffe. Anti ngani asomera obwerere uganda. Ate gwenyini program eno gwambuuza. Somera bwerere sisasu. Ati bannange. Oyo Shalom naye. Shalom ye yali mbuuzizza. Musomera bwerere. Bali abajjogira naye kyabajja ku ssente zaabwe. Naga chaze mu contract. Bali abajjogulanga ku last year. Naye nga ssente nganda basasulanga YouTube. Mwezi ogwedde gwe bakuwa. Nga tebinkole. Nga twagala kusoma. Kachogamba agamye musomera mwenna. Agamye musomera mumbugo mwezi mwedde. Shalom. Ge mazima. Era Dr. Muganga Chali agala kungula ko tebo za Friends of Shalom nga 3 November naye sente sasula yabwe ya China Uganda nnyo. Nego bakuwa skala bakakunikenda bamwa skala Victoria University tachibo tunyonyere gwa byogedde bane muri mukwogerera mukweyanjula kwange kyesimanyo bakwapaliza kiziba nange ni mwade mweyanjula nanyeze wama mbadde mbanywa nti sasoma nnyo kugenda wala kale nga kwewala byabwerere muzeyi yabingana nti omenyeka nnyira nakubiza ekigamuno layisa agula buwanana nti wabero bannaffe taterera buli kadde ku postinga nti kusomera eryobwere ne baba waguddeyo mufu nga mukulu dosi yafiiriddwa omuntu olina omubika teeka so ebintu ng'ebyo nze byannema ateeka n'okati masiri mu kuseka naawe otono mpone bannagono omukoze eki Shalom mbadde nsaba programu eteeketeeke abayogera omuwa obudde bw'amaliriza olina amubuuza yes katwakinja byanfiridde ate koze eki gwe nibana omusasi gwange ndeka neyanju ate linda kagenda kummali agenda kuŋŋamba lekeraawo omulala atandike kwe programu ati enjula yakatandika tumenyamenya bwatyo gyanakoma era nga ndeka mmalirize obudde bwange gwabulya bwebuyingiramu niye gwe nkwogeddeko tosomera bwereere bale nnyonnyola Shalom tekyannemesa kintu yakubira wano loli Dr. Lawrence naye ali kusikala mirimu alina bingi n'ogwokuloopa baagumwa kakati kiri bwe kiti nti ate era neebaza ne Mungu Katonda nti ebitundu byange eby'omubiri byonna ngamba bwe yanzaala bikyakolera ddala kalaso kokoliroko nti ne mba ntunuulidde muntu mulaba bulungi amaaso malamu seetaaga kaloti oluvannyuma lw'abantu ani mulwadde mu bitundu byonna ebyomubiri ogedde ku liiso wandi ogedde ku ggulo oba omukono banna lwaki temundeka Jose ne maliriza mundeke male kuba tulina munaffe yalwala eriiso naye eriiso ndi weekyazanga sijja kukisazaamu ndi weekyazanga omusajja yasalawo okwambala gumire engoye ezaffe ez'obuwangwa oluvannyuma lw'abantu okuyaayaana mu bintu ebigwira babuuka n'ebibamba wenjogerera kati babayita one-eyed man eriiso erimu nga kipapajjo oba kiyite teddy bear oba kiyite nti teriraba tobalaba abadde balaba Shalom amunnyonnyolera nga atunudde n'ate mwono naye nga mujja kutusaasira tala kimbo wa mutabani wange wali wano nazaala balala enkwaso zaafa kwetippa mu bugoyi obutabatuuka
ate nze nno nasalawo ntwala omulimu mukulu Shalom nasalawo nyambale ng'omulimu gwange taata ntimira asigera kwefula abantu nti ndi official biki naye ng'ate akola birala omuntu asibye amataayi yekapise mu suuti alina bba mu office naye ate n'omusanga ng'azunga mu comedy kintu ekyo si kya bulungi yali badde ng'ali akulira oba comedy store nga balala bagijjirako gikola ki naye ate byambalo byayambala ate byali badde muntu akulira afa abazannyi nikitegeeza nyambala nayo si ya mulembe seetuma bye siri ndi comedian Tata Kimbowa kwekabanda ate okubeera abo manyi down kamwise Shalom mama zano kutuko agenda kwagula paka lwaggulu Shalom ata utona wakumana banatero maliri bana utona kwagala byononese na mukama wange nsaba mbumbe ndi mukumba n'ekirala era nkubiriza ku bannange nti bw'obeera nga mbeera gino gye tulimu ey'aba comedian nti mbane mutusevingeko kasente tulina bannaffe abalwala ne mumujjanjaba okuva ku Panada asooka paka lwatereera ekitundu ky'omubiri ekimu twakoowa sente zaffe zayiika nnyingi nnyo ku bantu abamu ate nga tebategeera ne tuyiwa essete sonda 2 tumudwala eno 3 tumudduse eno 5 n'omaliriza nga yaliguza akapoliti okamalidde ku muntu omu butasevinga ekintu ekyo si kirungi kya bulabe nnyo era n'okusaba muntu obeera mu comedy beera mu comedy ate birala tobinonooza toyinza kukola bintu bina mulundi gumu muganda agamba nti abikka ebibiri tabojjerera nti tulina baganda baffe eno ekigere kimu eno mu studio ekigere ekirala eno mu comedy eno tebigguse n'eno tebigguse kati n'asigala n'abeera nsama mu bufuuzi n'abeera nga tugiyita nsama kagenze mu studio ya Bay takote video ya Bay tomanyira namutuma yo banye kuye mumute muyiwo omusaayi salaawo salaawo kuyiwo omusaayi mwogeddeko erinnya mumute musala omusaayi mumute muyiwo omusaayi mumute muyiwo omusaayi Shalom lwaki inze ndi mukweyanjula mwogeddeko erinnya eno byagana byagana mumute muyiwo omusaayi kale fine yade ne musambi ayima tebiri mbanga ngambye empumbe yade ne musambi labi ayima na tebiri wamba Shalom tumutadde muyiwo okweyanjula kwa lwaki kulesa obuzibu nze bo babadde beyanjula nze sina kyenamaliriza nawe Shalom sina kyenayogedde kampumbe wumbe nze mbatera omuzindalo boogere simanyi lwaki wemba neyanjula abantu bambavaako tata weyanjule lumu kati amabe mundeke muyingirira obudde bwange singa oli adda ngambye naatera okuyimba obubi yadde ayimba bubi musiramu kyakoze kwe kulwana na music ate weewuunye empisa ezo teza gye zimutwala kubanga omuyimbi alwana kayimba amateeka agafuga nkuyitire Kenzo gwakulya federation gwe mukuyitire gwe saagala badde neyanju naye kati ate kaliya yenze mwogeddeko erinnya nsirike ate Jose eno byagana anti mwogedde erinnya mwogedde Shalom okweyanjula kwa nkola ekakuleesa obuzibu kankute okweyanjula kwange anti okweyanjula kwange okweyanjula kwa okweyanjula kwa kampumbe wumbe lwaki mumuyingira obudde bwange ati nemwana nemukola ki nze nabayogeddeko mweyanju musama de yeyanju kyakoze kwe kulwana ne music
aha kubanza sina kyemukoze musabe yakuba ekimwa bwa luyimba kimbo ekimwa naye yaluka tata kimanga tayogedde erinnya ati byendiko wamma batana pika kayimba kuje bajja kategeera kale wayimba nga tebaddamu nga kayimba kapya kati mwana mwayimba ko nebigana atese simwoge yayimba mu covid Zakiriza is not my calling nanda kula hango ali ku stage chimwa nga bawuga kati wegala kuita byeno kuswa musajja wange lwachi akikola ate n'ekirala tulina akasalayo tugerezeza ku mirimu n'abayimbi tuli babiri tugendera myaka kati bwe tulira omwana kati nga Kimbowa ye tusobola omukkiriza n'ayimba n'agezesa ye kubanga akyagezesa eno niwali waliwo otuuka ng'olina kuguma n'oga kati kino kyekola ki kino kyennyingidde okiwulira nenga kino kyennyingidde wamma Shalom mbadde nkyakunnyonnyola ebinkwatakola kwa bantu banyiiza mbumbewumbe malirize jango tuleeno vira omuyimbi ennyimba teziwe olaba bonna badongo oli naye yagezako naye ojja kikuba naye lwaki kabakadde kadada chibwa kakule kabakadde naye Shalom kyemmaze okulaba sigenda sobola kubeera kula Bonita nga mulimu abantu ntunga oyo ayagala kola kyate tonsonga okiwa mulimu abantu ntunga oyo tukwataganye ebbanga nakimbo amalirize era mbadde era nga mbadde mbategeeza banange tebanyingirira nti mbagenda munyingire kati mwagala nkole ki musirike neya era mbadde nkyakonyola ku ky'omwana nti mulina ate era nga nzize nzigumidde kuba musajja ayala mukyala atata Kimbowa ba wakaddulubaale ng'ate ne kaddulubaale epise naye ku mukono guno omusajja gyali obuyi buno siri walejjalejja abannaffe abamu basiba ku nguudo lwaggulu okutemesa ekintu ekyo kinnuma nnyo kuba kituswaza n'osanga omuntu n'abikoba kaviiri owulira n'abikoba tebamutegeera naye ng'ate ensi ebeera ekulaba ne Katonda wabeera akulaba nti oyo engeri gy'asabisa akaviiri ako mulimu yoono naye baloza tebabamanyi ate ffe ne batukubira amasimu ekintu ekyo Shalom kituswazizza nnyo ng'ate ffe tusobodde okuuma erinnya naye bannaffe olayinda kuwanigo nga masamuzi mbaguleyo naye bannange kanve kweyanjula kirabika nti ekirese obuzibu bampadde eddakiika mukumbawumba tebanyingirira ali mukuwumbawumba buli wobumba ina bwobumba Kimbo maliriza kamalirize kati ate nkoleki n'amanya gange genyi tebaŋŋanyiza googera ate ng'ogedde dda si googedde Shalom amanya gange ogategedde wamma togawulidde wamma amanya gange nze Kabanda Sulaiman ndi musajja muzirambogo nga ndi muzzukulu wa Kayiira Obuganda mbumanyi nti ova olaba nsazeho mbannyonnyole nti navaawa nsibuka wanva Buddu mu ssaza lya Pookino saagwa bugwi nga bino ebyana bye basindika ku kibuga mugende mweyiye nina gye bansobola okudda banziike ate nga n'oluguudo lutegeerekeka si muntu kumuyisa binnya agenda simanyi miti etaluweero simanyi ddero muntu ne babeereyo waliwo abava e Nakaseke ng'oli okuli nga taddangayo bukyangajja ku kibuga kuno naye nze ewaffe Masaka wamanyikiddwa abalala balaba ku bibuga kuno abalala ku bibuga kuno tebamanyi waabwe naye nze ssebo obuzibu nga bwantuseeko omukulu Shalom ewaffe ensi yonna ekola ki emanyi balala bali kuno tebawulirizanga kwaniro teboogerayo be Nakaseke eyo ate ne babeerayo shows tebabatwala ate bayita ffe abatali baayo bwe weebuuza akantu kyako akaliwo tekinologi ekyali awo wakati okubanga abaana b'okukyalo tebagenda kukola ku byalo byabwe ne batabatwala kitegeeza abalinayo ebikolobero baba ina agakolobero ge batambuliramu nga tasobola kukwata kkubo kudda waabwe owulira omulala amala kulwala ng'oba agala
Temulinnya simu bannange. Mumutamu yiwo omusaayi. Temulinnya iPhone. Mumutamu yiwo omusaayi. Mumutamu yiwo omusaayi. Siwe nakaseke. Siwe nakaseke. Tebamuzaala nakaseke oyo. Amaanyi goteekamu kulwa na Siwe gateke nakaseke. Mu studio amaanyi gateke mu studio. Ate Shalom mmaze baagala kunzitira ku concert yo. Nenda kombuze. Ebyambe bikwatirako. Baagala kunzitira concert yo kansirike. Bwenza muvaamu ekigambo. Musumba weeyanjule. Well, Nakaseka wakuluma wamu. Waluta maguzi. well, as you've heard, my name is Wisdom Wanjera, Omuwulira keyo. alias Omuwulira. Weird Pastor. This is my family. Shalom bya luzungu. I don't want so much to stress talking here and there. So I hereby introduce myself to you alongside Shalom. I want to thank all our fans, friends, the management. First of all, I would like to thank God for enabling us to be able to speak different languages. I know what I'm speaking. Some of us here are not understanding, but well, some will. This was English. I'm not speaking any other language. Everyone can speak English and everyone is supposed to speak because we have UPE. You can find that some failed to join UPE. UPE schools are for 2,000 school fees, Lukumbitano, and a broom. But some failed to afford. Thank you so much, Mr. Shalom. Should I continue or I can stop? You can stop. I can stop because I will. The microphone to Because the person next to you. Okimanyi Shalom oliwo atabitegedde. I'm supposed to stop because I will cause chaos. We are understanding. No, You guys are understanding, eh? Yes. Because I'm not going to switch to any other language. That's the language I'm going to use because I'm tired of pulling ropes. Yeah. Thank you so much. Now you are translating. You are making it easy for some people here, but good part of us are understanding, so we can go. So it's not understanding in particular. Nachimbo, are we at par? Are we at par? Don't embarrass. Don't embarrass. Nakula bagamba nti obukadde magezi ne waliwo omukadde akakasiza ati ate obukadde busi. Yes, age is just a number. Simanyi bamunamalako nze mugenda. Shalom 256, we say it's happening. Yes. It's English session. Family. Now we get the Luzungu lukomezemu. Ati mazo kweli. byongerako birala ayina. Yes, I want us to come back like this speaking words. Everyone should speak a word starting from there. Okulaga nti we have reached somewhere. TikTok etusomesezza munnaye because nakafuna scholarship ku Victoria University. Munnaye nange kwe kubanga nsobola okuvaamu ku bugambo we butyo. Can everyone say a word from there? Just a word. We start from here. One word. Oyogera ekigambo ki mu Luzungu? Yes, I'm fine. Call people to come for a show. Yes, call people. 22nd August. On the 22nd August, that is next month, Tuli Bulala family, we have a concert called Enkoto ya Namuli. Come one, come all. If you dare miss at your own risk. Yes, I also call them. But I'm not from Victoria University. Yes, we are not forgetting the fee. okay.
Yes, our fans, how are you propondering under this atmospheric Morgan? For us, we are in good solubilities, although there are some simple terms which try to symbolize my personal verbosity. It's really grieving, and for a custom memories into bitter shadows of agony to have parted when my wishes and ambition are not forthcoming, and therefore to come to Shalom so that our joy may be complete on 22nd of August this year, Theatre La Bonita. 20,000 ordinary, 50,000 shillings, VIP, 1 million table. May you stay twinkling twinks to blue till we meet at La Bonita. Ndeka. Adako. Nera zije muteka. Nange sistegerera. Agamye. Na chimbo. Yita abantu bajja ku La Bonita mu Luzungu. Ugenda kusula wa Adako. Tukomaawo. Agenda kwogera. Kale yogera. Gwe musomesa. Yasomerawo. 22 Theatre La Bonita. Enkoto ya Namuli. Senchi. Tobumba bumba. Sebo tobumba. Tunyonyera ko bada otunyonyola mu Luganda. Kati nyonyera ko bada otunyonyola mu Luganda buli muto munyonyole ko mu Luzungu. So basically Enkoto ya Namuli is about what? Eri kuche Enkoto ya Namuli. Enkoto ya Namuli omukulu yenyini yagimanyi oyo. Atunyonyole bulungi. Mu Luganda. Enkoto ya Namuli. Kiyinza okutege. Ekyo taata wange. Era abantu bamanyi Luganda n'abalabye abaga. Temubuuziza nze. Bantu abalaba channel siba. Naye manyi golese mu Luganda awo. Tulaba bantu. Abuuze bya Luganda. Anyonyole kale mu. Kali Shalom kambuze. Oluzungu lugasa ki nga toyina. Yuko chiwa amakulu. Oluzungu lwa bwerere nga toyina. Abera tebikola. Kati akebiri kati yoleseza amala akebiri alaze sente nyingi. Kimba watazizza. Kimba walone zinonona. Teri kuzizzaayo. Natale binga jazinsa. Ozimu. Wataka dembo Oluzungu wala sente bima. Ne wakitondeka musiramu. Wamma enkoto kyabiteeka ebiri mu Luganda. Waliwo enkoto abafumbirako ku masiga oba mu kiyungu, wabeerawo enkoto gye twabugumizanga amazzi oba gye twateekanga ekintu kyonna okubuguma enkoto. Tulina n'enkoto y'omuntu eno nayo nkoto. Katuge nazannya enkoto ya Namuli. Tovola abantu twagala bajje bategeere enkoto ya Namuli ki. Enkoto ya Namuli eri nga kyoto kye, enkoto ya Namuli ng'eri eno. So byonna twabitadde mu muzannyo enkoto ya Namuli. Era enkoto ya Namuli weeri jawuna ogyerabireko. Muzannyo munyuvu, muzannyo gujjuddemu amaziga okuseka n'okunyolwa. Byonna biri muzannyo gumu. Ate ng'omuzannyo gwasombodde abanene mu ggwanga. Gulimu abayimbi, gulimu ne baganda baffe ba tiktokers abalala. So muzannyo guli gwakabi kigenda kugamba. Diti kyagenda kuyimba agenda kuyimba. Babuuzizza gwe. Mamange mbadde nsawunziremu. Diti musiramu. Agenda kujjanga artist omuyimbi oba yakujjanga artist. Ekirungi okyogedde nti abagenda okuyimba abeera muki? Abeera muyimbi, abayimbi gye balise. Lwakuba sitegedde ye bw'omwogeddeko ate. Omwogeddeko mukulu. Kati abayimbi gye bali, omukulu Edikezo tugenda mba naye, Kalokasita, Fekameika, Alien Skin, bangi, Spice Diana yatuwerekedde, banange bangi. Bapcoming twabaganye. Muli bobadde musiramu, bapcoming tetuba. Naye abapcoming bagenda kujja. Waliwo bapcoming nga bakuba music waabwe, nga naye Shalom omuwulira nga atudde anyuma. Nga mulungi nnyo nnyo tujja bakkiriza bayimbe. Kale otunya akayimba ka Kimbowa. Kaliwa. Onola ebintu by'okuyalisa byesombo esibi by'okuyimba tasobola. Kayimba ka Kolera bayimbira wano. Tosuba mukisa gunta. Ate nga yo ono yali akwasizaako ba Edwin Po.
Yes, video ye ne bagishootinga. Ayimba ke yangana. Excellence Michael. Oyo akwata bino bya iPhone 11 ya mushootinga. Byali badde mulungi naye sente tazirina. Fadisi yamukwata. Na padisa naye yenyi tasobola mwafu. Omuntu kyatasobola kulumala aba akisobola. Kibalumira ddala ku mutima. Bamwagala mu namba. Kati oyo yagezaako asobola ku level emu n'oyo mukati. Tukira ye yakola dde ebimulema buli kimu akikoze. Ku myaka kwali ali content. Nenda musaba bagamba amazima abasukayo atulaba nga tuli abalwanyisa. Kati tuka ye yatuuka takyalina kyasobola kukola. Kakati mukama wange ensonga lwaki akola kinani twesibyemu oli mubavubuka otwesibyemu Salomu Amambe mbesibyemu okuba bakulu bange nange mbesibyemu waba okuba bange nange mbesibyemu tujja kugoba guno gwenyinyi omwaka mwalabikirako mu mawulire ku nsonga esitali emu obeera tugamba tuli bulala eweddewo ffe tukama akantu nenkyazaako Mustafa naga ekyabagattanga mwenna temwena unifying factor omu yakati tugende tukole kuteye ebiri akuteye esatu tuva temwalina kibagattamu kati kitugatta if we break up you're going to lose it balista mwantu ate mukyali mwenna mwali mukola stanti mwali mupromotinga show gye mugenda okukola mwalina grievances kyekyaliwo for a beginners ali mutulaba ayinza okubuuza ekintu ekyo kibuuzo ekyo kyani okyange tuli bulala family ati tuli bangi so okwogera mwenna ayina answer yayogera. Okay, kati omuntu ayinza kyebuuza okujjako nga tebaamuzaala naye babanga baamuzaalanga waali yali alabyeko kitaawe nennyina nga bayomba ye yennyini yali ayombyeko ne muganda Kevin mbalaza abantu bange era abantu be mbaleetera mu kifo kyammwe mbalaza abantu bange ne babaye ku soda banyweko batemwagala soda babaye ku byokunywa batu amazzi ne soda abantu bange mbabaleetedde ku Kevin wano mbalaza ebikonge yes basobola okumpa batu bampe azu azanywazu nti ekituufu kiri nti tuyomba ng'abantu abasukka ababiri webakola ki bwe bayomba era teyali sitanti tebyali bya sitanti byali bituufu lwakuba nti ebintu ebyo we tuba tuyomba tuyombera mu kisenge tebatukuza bulungi tuyombera mu kisenge otwakola tuli abazadde baffe bayombereyo mu kisenge era gye twayombera mu WhatsApp group eya family ng'eyaffe naye olw'abantu abamu balina ebigendererwa byabwe oluusi n'asolobolayo audio ng'emu ate ye nakola ki n'agiteeka mu public so gwe tekikwewunyisa okubanga amaloboozi agalimu oli yalitasobola kujja neyeyogerera ebyasobola okweyogera so bintu bya famire ebyafulumayo omuntu nakigwanyiza alina byayagala nafuna olwansonga biba kubanga nga byali bituufu nga twabyagadde bya public era tetwali badde wamu naye tuli wamu kiba kitegeeza nti ebintu ebyo byali bya famire bya mu kisenge era ng'abantu abalamu bwe bayomba kuba Katonda agamba omuntu namukola mu ttaka ajja kulumiranga omuntu asobola kubeera perfect kitegeeza alina okulumira buli munno waalumira ng'omutereeza naawe bw'obadde olumidde tewali muntu ali perfect twesobya buli mubeera abangi mwesobya mwenyiiza ate ne mukkanya wabula omuntu oli abalaako akaseera akatali kassanyu nga mwesobezza kate ye n'akeeyambisa naye nga byali byaggwa dda bayira ebyo ebintu na bya myaka gyaggwa ojo zaali nkadde bikadde nnyo bya laboni teri eyaggwa naye ate omuntu n'abyeyambisa kati kiba kitegeeza alina ebigendererwa byo okutemaatema okukola byawulira yaaba Joseph Chakala abantu abasinga batugamba tuba twogera kutuli bulala naye tukwogerako nga ggwe atolotera okwedlininga ebintu byammwe naye zonna scandals ezaaliwo you went mute oleyagala nveeyo njogere ki bakunyonyodde ate nga buli akola nga olunywe balusonga mu Joseph Chakala mbu tava kibuye mukyusa mmotoka waguleeni bwabikka enviri bwagenda mu loogi eyandi bizinga eyandi bintu by'abantu leze kuva dda nvuga nze kuva dda nvuga before bakikoba TikTok bakikuva dda nvuga era kuva dda ngenda netala kimbo engeri gyakunyonyodde lowooza era ansa yetololera wamu ku ekyo ekintu so kitegeeza ebintu bibeerawo
ate buli kintu buli muntu alina ekintu kyalina okufiiririrwa osegedde buli kintu kubaako omuntu alina okufiiririra ebyo ebintu osegedde nga nti Katonda ajja afiirira ebibi by'abantu kati naye ngenza afiirira ebibi byatuli bulala osegedde sebo sebo nebitakola wadde ka PR mwandifunyeyo PR najja kati ebintu nga mmwe kati singa kitongole mulina obba ne PR ajja n'agaba abanyensonga eri bweki ne bweki twamuyina buyo wali ebbala naye simanyi lwaki teyajja sipikerere tumuyina era ye omekera sure nti otubalwa wati simanyi ko olwo yali kuki baina Flavour we had pastor walwala abantu batugamba lyali ddo bagamba eddogo naffe netukama akantu tugamba eddogo liri mu comedy ne kantu kyako kemukama tuli mukama tukama mu mbeera ekiba kikutusooka ffe nga tukola mu content tukama akantu ffe tukamamu akantu batugamba lyali ddogo abanyagamba yali mukamusajja abantu bagala twakoma ate omulala n'atugamba infection mbw'omanyi ekituufu naye wali oyagala public sympathy mbubannwanyisa bantu naye nga gwamanyi bwe alina infection y'omuliiso oba omukazi yakumalira mu liiso bana yayogedde ebyo bamuyita Shalom alina abaana babiri n'omukazi ekyengera alina famire oyo gwolaba era abaana be babeerako ku YouTube nga balaba buli bujingo nga lwaki tebalumanya oyinza ozaala omwana Shalom atamanyi Luganda bajja kuluyiga babiraba ate binaavaayo kati ensonga eriiso briefly bannaye Katonda w'amaanyi nalwala n'empona y'ensonga yakindi wano ndaba bulungi eriiso lyange lyatereera badde bakubuuza lirwala litya lyalwala ki oba gonziriremu kibakyoganya obuvuyo kakati kwata bwe nneeyongerayo mu maaso ne tugenda mu malwaliro era Shalom ogenda kunzikiriza nebazeeyo abantu nga basatu Sozo Properties oyogulaba yali nange buli wendaga ku malwaliro gonna ge twatambula yakutambulirako mirembe omwami oyo agula ebikadde n'abitunda mukwano gwaffe nnyo nga famire eno nebaza Yasiini omukulu Yasiini taata Zoya bannaye abasajja bobola omusajja mulungi nnyo era abantu baji ndowooza naye omusajja oyo tetulina kintu kyaffe kyatabiiramu ne bannange kati ndowooza mutekano ne muleetewo abakazi batujje ku miramwa bayite lumu wano bannaye nawona yadde waliwo bekyaluma walwala otya kibuzo takidda onziriremu oba bwe nalwala bannaye nange natuuka nendowooza kyabika kuba kintu kyali kipya nga ffenna tutunula butunuzi kubanga n'abasawo nga bagamba oba ki bannaye nawona nze mbabulira amazima kati ate we nawona ate Mukama ono aleeta ebintu bannaye bwe nawona ate nendaba emitima gy'abantu ng'awulira nga okumuliraana ng'eriiso lyange eddamu alaba loosi oba yali anjagala wali kakati bwe nawona ne gaddamu ne galaba abiri jjukira waliwo omuntu simanyi Shalom abantu bakola gundi mu malwaliro bakola zisajjale era nalwala eriiso nalaba zisajjale njala kubuuza oba bakola kusajjale z'obwongo balongoosa obwongo basobola okujja mu bwongo ne bakuteekamu oba omuntu omulala kipya ode kipya no mbadde nkisuubira waliwo omuntu mufe nga kyakoba
bamujjamu bwongo nga bulina kibedde ne bamuteekamu bw'omulalo ali akasasiro ne babuzimba kati ziri cells zituuka ne zinafuwa kuba tebuba bubwo ojja bbaawo lumu oyabike ofe nga bwongo mbadde era kyenjagala okukakasa oba bwongo babukola sajjali naye kati nkitegedde oba bwongo babukola sajjali we have an example all in all nebaza Katonda nawona content wa mwali unique atambula like mukola mucha like how to do that kubanga content nga atambula nga aliko nga anyumira abantu abantu bangi bakola content but not everybody that mu Uganda bamulaba kiki bafula abenjawulo content kwa creators abalala olaba otusiima I follow you guys your content is nice kwenda muguzao manyo shalito kirabye baby cha Kevina nena yalinga atwetega wakirira wayamu mama twa naye tutwale lumu ku best tukoleyo interview wagenda nesigimanyi mujimbu lyebete abakubira obulango twagala ku content Jose like what makes your content outstand from other content creators content nange namwe bizibuzibu mabanja gampuuba namabanja maji asage ekivulu namanja g'ebintu byange ate ng'omuntu omu talina bbanja lyonna omuntu omu alina bibiina takimbu alina ebibiina 10 ebibiina bino ebya ssente ofuna era bw'omulabiraawo omwezi guweddeeko ali ku bunkenke era agamba shopi gisembezeeko ebiri mu zino ennaku ezisooka nga 1-2 aba yafuna dda aba yafuna agula ekyazanga yasooka n'agula ekyazanga tobulawo video nga ayoganye ku bibiina soba video nga bali abaleta ebibiina mu abaati namwatuta kajagenda ku TikTok ye ojalaba nga ayogera bukadde ku bibiina tena mulimu gwakola okujjako abekolera mu bibiina wafuna eyo n'ateeka eno nafuna eyo n'ateeka eyo atereka ziriwa aba akazifuna n'ateeka amafuta agenda ekyazanga tava kyazanga aga n'asakala n'abakazi beeyo nadda amanyi nayo abakazi kati jukira wafuna agendera okwesoma obitegedde nagende n'abakazi b'ekyazanga eyo neyeyagala so nesi ensonga yatuleese ombujo kyombuuziza ndowooza olina what makes you unique to your content to be unique other content creators waninza kugamba nti abannange Shalom abakwasi baffe bakabi abatukwata si bakwasi kuba osobanga omukwasi anti bingi nokiroba ekiti for example yenyimba zone alina abantu abakwata but songs are not nice abayo omanyi gyokoma okula mu kintu ng'okikola ate nga toyingizamu bintu bingi bizibu bingi kuba kino ekintu kyaffe olina okikola ng'olwedde oliki n'oba olina ebizibu bwebizibu bikola ki tebisobola ku set yes ate tokiyingizamu mu kintu kyokola kwa buli muntu aba nebimunyigiriza so tugezaako okulaba gyokumalwa mu kintu gyokumukola ebintu sikoba ng'okyagyokumaokuba ng'okola ebintu byenjawulo kinga naye ogiraba gyokuma okubeera oba nolina kyokola kuba nange nkulaba ontambala sikutambala matatizo olutalo kubadde nga interviews ziri awo bwezira olemeddeko akola bulungi alemeddeko ku banneera yeyalimu nga gwe wajjira siwabi akola bulungi ne mwekuba otawula bulungi asoboka asoboka okutematemamu sokudatolimu nga birimu byo yamukuba nga tukikola mpola tugamba amusiramu tebigize buli omu alina TikTok ene talent ez'enjawulo bweba mugenda okukola talent mukkanya muba ne script tugakola nesooka tuleka ebino ebyaffe byetukola kuba buli muntu content gwakola wanjawulo wali atakimbowa ayakontent gwakola nga ate wanjawulo nga muli mwenna
tekiba affecting mugamba oli ayinza otuyitako manyi buli muntu yeeyagaliza selfishness is human buli muntu aba ayagala ashining yekka ate kati nze taki bwe mulaba nga alina watuuse ng'aligenda jja kumugenda nange jja kumugenda osegede taki mwajja kumugenda ogenda waggulu atwala okweyagaliza kwa buntu nagamba naye kati akimbo wange akikuba nnyo ate naffe tetwagala ekyo anya tuba nagamba atulibera kati givuddemu tolaba abayimbi ebibiina by'abayimbi lwaki okiddamu nensengaoludde mutwa ku bugalo gwomanyi okuba nga muliwe muti ne mubeerawo ebbanga negibe emyaka 2 walokoze ku nenga si omuna ekibagattamu abantu abasinga ejjo yangambye taata ali bubi bagala kalango mbwisizaawo bamulabye abantu abasinga ffenna kati kanku example symbols of Eagles bwe baali bonna bakolyanga million 3 kasita beeyawulako Polisi abadde akola bonna kwanze buli gwogera ne ali kukoza gamba kyatuyamba okwawukana otwalabanga mufunye mutwalo toza toga musenga kimbo ashininga pastor na shininga mwinza okera nga mwenna muli banene nga sikyasobola kubeera wano batugambe for example ya musiramu mustafa tasesanyo naye kati mwabasa mwinza okugamba ffe tukola ate ye naafuna nemufuna muli akati wagaa nefe abakola eddoono nawe ogambye example yaba Eagles bo bayimbi omwimbi asookuba oluyimba lumu nama nafuna kukolabo ekiri bazanyi ba comedy so kwata comedy wange bayitaga abantu nga bana basatu kutabu tuba we collaborate ate n'ekyo butayagaliza kati Shalom twanga tuli ba Uganda nofuna bize kutwala mu America noimba mfata nze nga bajinyi baba bajinyi ne olina kitwala bwekyo mu Uganda okyabafunye nakyo tubiyogera mu kamera nabirabanga mu nze nsaba kwogera ku abakolanga ennyo baali balimu nga nabatagala kukola ate beeteeka mu naye kati boys dom Shalom yalingaani kamudemu katibo kanziremu kino ekintu okubeerawo okusalawo kwa Katonda olwansonga bwe tetweteesa nti bannange gwe tetweyita gwe bannange kati tukole tiimu badde nsaba abula Katonda ajja tukola this is a pool of talent whereby each and every has a different talent kayo tukanogamba naye walaya mazima n'ekyokumanya kibo kikati kigambe kino akikusalemu buli muntu alina page ye singa tulina page nti bajja tuli bulala nti takimba wapostinga akantu nze ayina okapostinga nawe aba afaate abo takimba alina gwe ono ayina ye kigeza tuli mu bizinensi tuli ba business partners kibagatta yo business partners nago walaba Junior naawe Shalom kanyonyole kintu kino kya content okutwaliza awamu zonna ensonga zetwogedde ntufuna naye nze ndowooza ekikulembedde byonna ebadde discipline tulina empisa atalina empisa yataliiwo no ani ataliiwo ajja mu obulango labayo wadonyonya pasi tulina empisa olaba tewaliwe tulaga ntuba tusanze bakulu bannaffe abatusookayo mu bintu bino kyebatwebalizaako ba kyebatugamba okweyongera mu maaso tewali ekikulembera byonna discipline kwerespectinga mpisa nze nkuwulira Shalom nkulayira abaana bano boolaba balina empisa balinga bazaalibwa maama ogo ng'oggyeko ebintu bye tubeeramu bino balina empisa newooli musanga awantu newooli boyo tetulinga ye ne Junior era nze singa olaba kati olaba Shalom ate Shalom ekyala tuli bato wano nga bw'otulaba no one here is 25
asinga obukulu wana alina 25 ono simubaze yakula nafuuka lubaale balabana abantu bano abaana enkoko empanga bwekula ebiika akaji akatono akaji kaako kati ono simubala kati gwe basamirira ye balubaale kati agambe kino oyo ye mukulu w'ekibiina otegedde mukadde waffe alabye ebintu bingi byatusomesa by the way ate muyigirako bingi omukulu ono aprofesayizinga n'ebiri mu maaso profesayinga kati ebintu byayiseemu mu bulamu si nti oba ewaabwe bagagga azze kale azze abonaabona omanyi muntu ng'obonyebonye kuva bakuteeka wansi kati ng'oze olaba akalembeekerezo okalabamu ennaku 2 n'eddomu n'obonaabona yes kati abeera alina ebintu bingi era ono omusajja atukuumye nnyo atulaze ebintu bingi ebiba bigenda otutuukawo abeera awo n'agamba Jose pasita n'atuyita ne tumutuula okumpi n'akola ati n'asirikira n'agamba omuganda agamba akali amaggwa kekagamanye enkyusa mujja kukiraba kati naffe ne tugenda nga tukola kitunanye kaliwo akali amaggwa akakyusa katya era atuluŋŋamye ono omusajja muntu mukulu ono kati kiri first thing kyatuukawo nga muvudde ku Bonita ebyava the outcomes kati ono mwakomye omwafunye memorandum of understanding mulina ekibagatta mulina emugamba bannange these are the terms we are following anti kiba kitika salon buli kintu si buli muntu tamanyi ekintu osakira ku macyango ng'okola omulimu nenga tomanyi engeri yagukolamu osakira noyingira ekintu nga kipya osakira nomumanya mistakes z'okolamu ogwo omulimu nomana owesetting then osoguddamu n'ogukola na osakira kinga muno budde kikiri otamanyi noga tinsina kaidi tamanyi mikwano tamanyi kuuma mikwano takiina kaidiya alina olutwe omanyi obeera mu bano naye nga gwe mubi soka nga tegumanyi byokola birungi do boys dormitory ekyaffe ebyo ebintu ebyayitamu ne biriikinga ekintu kyaffe twali twakitereza dda twali twayomba dda okagwa ensonyi bano abeera mu kamera nayogera eki kati ekyo tubagambe discipline oyo bamikwana ekyasinga okunuma balinga batogerako bawa endowooza zaabwe kyokka nga bawa endowooza zaabwe wete ennaku zaali ezi nebitandika naye Shalom lwaki bagamba obuzibu bwava ku ggwe nnyo bagamba kyavaanga kuba subscriber nakyo kibagamba laba kati gwe buli omu alina following ye wano kati mweri tukanalaba ng'oli w'amaanyi ate kati twalinamu abayimbi unlike temulinamu bayimbi mulinamu omuyimbi omu tunamu babiri n'oyo musira ate omusamu tulina abayimbi they will take advantage of you like you're going to promote their things on through way like okay since we have an infant family mitwe nja kutoa oluyimba nje kubwere kubayitire waawo so twalina interest ezenjawulo kati volaba kimbo watusasula atayinza basula atamanyi kuyimba kuba baagala akaka abantu mbwamanyi no kati kimbo wanti ye kati engeri gyali yasooka okukola content akimanya nti tasobola tuwa bintu ebyakutukaka kuba ffe tetuli bayimbi naye tuli supportive tuzikola ngambirawo Kasuku mwagala nnyo wali mushutinga mpola mugambe Kasuku mwagala nnyo obyo bye muŋŋambira
Kasuku, I love you so much. Abiraba. Anakubira essimu my brother tukole ya. Me too. Kasuku atokumpa kusera. Kasuku yampa ya 5. Nza best we mwali mu best mwena. Nejo zoba agenda mu best yangu. Anekirala kimanesa Salom madesaba bananga abantu tubasaba mwatadde nga 22 August 22 waliyo Shiba ku Serena temuli ambu kiyinza okubakosa bokukosa Shiba ate ekintu ekyaliwo kiti kati twateekayo twateekayo so kakyona kyona kiba kizenga otadde lwakuba mwe temwategeka boys domi tasukateka 22 ne tuzijjayo waliyo shoyomba yali yani 29 tasukateka 29 tujijjayo nga omwezi ogwa munana waliyo fig wali aliyo taxi vibes netugaka tujijjayo kati ate netudamu ne tugikyusa ate ne balangirira endala netugenda kyusa Wanji Shalom wadoga mota akalungi nnyo depazi mubya kwenda interview ndomega chiwa chovawo cheza kuba wewe nakole mutayocha oso mutayocha nendo wera no yacheza abana mu omusayo omuto kude Shiba kuongeza yaba lekere mu shining osanga te yamanya wakubire ku ndulu wakati Shiba oyimbye akakumenyetano abana abatonga mmwe abaleke mu shining bena tujja kukola ne walabako ku show yaffe yagwa ejimwe bila ko sente Kaza akera kubonje ekibuye yala hawudongeri mwaka akasani mwambe tali mukasani njagala eri mwaka kasani neche kigambo kiva ku muntu omwe kimanyi kiva ku muntu omwe ne kiranda nekigambo natenga simanya mwaka nachazaako abantu abo babiri wano nekati ndaka tumwaddawo nakyazaako afande yali afandewo naga ne yali mpajiruwaga yali w'amaanyi mutuli bulala family buli muntu w'amaanyi Salom nawe oli w'amaanyi abantu bwe muleeta muba contract na mwenda okukola nabo mwina binding contract zibagatta kubanga ati one lwaki nkibuuza ngenda ku example ya MC Stambul kyaka mashuting emirundi ebiri nina yagamba member wa tuli bulala family so senga mulinga Shalom twaga shooting mu komba siri wa member wa mu bwana fumanyo kuchaza nga ambozo kuchaza zani jango tubere muko kati mufura member wachi mwina obanyi kota kizibagatta ne kati nze nsaba kogerako no mukusoka waliwe ine kibuzo kyabuza mukikola mutyo kubanga temukola ki ono takwatibwa oli nso nanga katata kimbanga yaliyo yozenga yaliyo zine yali ku for you page ne kati fe kirungi ekiriwo ebiseera ebisinga tutera okuzannya awamu ate era kiba kizibu okuyita Jose ku show notayitirako kimbo kiseera Jose wabajja ali atrendi nange ku show ajja ino okumpitira netumuyamba tegeza musiramu go batayita ano like ikale this example nti ababa tuita wamu as a group nti tufuna mukati esaazi zino nga wale side example no gaba bayimbi bayawukana oli sente zibali bamuwa ezawamu yagendo group azifuna yeka nze sijja kisubire no mu industry ya comedy olw'ensonga kisoboka ddo ne sijja kisubire olw'ensonga nti tujja kutegeka bano abantu bano bonna oba tugeze kale notegeka fena ne Jose n'omuteekera ebbali tebajagenda wajeze baleke fena oba muganda yagamba agali awamu ebiseera ebisinga mugalumina nati omuntu ekisinga ndowooza olaba olega ekikulu kya binati tugala ekikulu ne bamemba baayo bamanyikiddwa so oli wakera ku masala yaki oli waddembe oba tukoze nsonga tusuwinga oba oli mbitawo byaffe wali so era nga tulina omuwanika naye nekyawo okula osoove waka ate nabuddewo oba kuwakyavaamu kubanga tewalina talent nga tolina gyolaga nokowaye akawaabwe ndi awo sina talent ate nalagawa kambeere mu bangi mwakoze nga mmwe baani
yazzeewo omaze muddawo no abaali ba members ba boys to abaali basobola kuddawo atusomere ku listi y'aba boys eka atusomere Shalo lwaki weesoosa kyekyabawula bagamba mwagabana sente kasikukyaliwo mubuuze nze tukasukwewaana ani atandika boys to mwagala That was supposed to be called men's conference. Nene tukyuse erinnya. Junior kwali. Lili puzzle. Yavaamu. Soko tusomere abalimu. Yawani ensonga ezamujjamu. Somera abalimu. Yagamba tutwanya direction. Which is right. Ayina ensonga. Buno kene naavaamu kyamujjamu. Nkweza ffe twalina enkwe nnyingi. Kyovola bayabagamba. Kyovola bayabagamba nti ekigambo olugambo kibi. Kyamujjamu. Gate twagaliza. Naye nga ekyabagamba naye nga tumanyi ensonga endala ezamujjamu. Kati of course kati bo twagamba mboze nga bonna tuteekinga sayini nga ye muli wano. Kati Jose ye Jose. Kati nga Jose yenda anyolondawo musiraamu oba kimbowa. Kati nze me have a problem. Me am a stupid dog. If I'm loyal to you, I'm going to be loyal to you. We man chaliwo mba chaliwo. Mba siri chaliwo mba siri chaliwo. I don't pretend. Kati madde nkubuuza mbalaba nga gwe aka waabwe era nga aka n'obwa akabwo tekigwa osobola okukolabika aka nga bakutegese. Naye wakola wa? Nsabo yaliko ku stand up, is a stand up comedian. Stand up comedian ate oluzungu. Kati yogedde ku bamemba ba Boys Domet bya neweesoosa n'otawa Frank. Era ekyo kigenda era bw'ogenda Frank bamunoonye kigenda kuwangala bbanga. Frank bagenda musiba ne bajja mala bamuteeka. Naye libadde essajjiro sajjuseeyo. Otamane Frank kaba musibe. Frank kaba musibe. Tayiga. Bwagambye. Walabanga ebintu bitabuseemu ebya tuli bulala. N'osalawo oyimbe. Olimba terwanyuma lwa ekimwa wagazaako performing nga bagamba vayo tebasobola gamba musiraamu kugamba musiraamu nakimbowa pasta nagamba musiraamu ng'agenda gwazo talakimbowa oyo omusajja mubi nnyo amusuula mu lukwe ono n'awakana takimbowa agati bakola musiraamu kubeera yali akola yekka nze kubadde nkolaze ng'okola ki nkuzigira kati nkuddamu ekibuuzo kyo nsobola okukolaze kebintu kikumi kati emitwe ebiri kisinga okutya agali awamu gegalumenya osobola otambula nzekka naye kinyimanyo n'otambula ne banno bansonga ate kira kyo kinzijjakwe kakuwa example soka owulire olaba Bitus toga buli omuntu asayimba yekka ati nkwa example basobola naye mukama kyo yakibakolera nga balina beera mukama teyakikola saagala muwayire mukama togamba takima kamubuuze teri komedia yaliomu tengaliomu bangi ati kagambe kyo naye nkuwa example ne mubayimbi mulimu abayimbi abasatu abayimbi ababiri we are looking at circumstances which may happen ngabuke dimanga abannaye katimanyi ekimala kimala era buli omu akola yekka kamu example mulimu abyawukana ne basirikira tuve ku akawu on individual basis olaba waneeno sigamba muno fena tukwata tuli bula neteka buli omu alina following ya zero followers buli omu yajja alina ba followers be like twegatta ba followers we bali bachenga katika kasuka tuseke nyamunyamu ina friends of Shalom Frank andabya na Shebuzira najja bakunganya kakunganyiza sembuza sengo imia on individual twatandika tuli individual doza chakala do you think you can stand alinga bale wena tuli nabo sagala yokubagala sagala bava kufunawo no circumstances may come sikirowooza kwa buli muntu yatandika tokana kimbo wamulabanga naffe nze wandabanga ne bagundi before okundaba tegeza nakugambye kino ekintu kirimu Katonda kanjogereko tetuli mu kwetegeera mukulu Shalom kyababuuza kirana mu mwaka sajja mukulu ono lubaale oli omukulu kyabuuza si asajja mumuwa mbutamuwa yeyo kitegeeza namwe mutegeera kika kyali mu kubabuuza soko kibannyonnyole kyali mu kubabuuza nti ba Bitus bayimba bulungi
tubamanyi nga bani ba B2C kati wabeerawo obuzibu buyitirivu nnyo oyina obbanga oyina feezi obanga olwana ng'ozizze na bungereza okusigala oyimbe ng'ogwa ng'omu oba kyekyagezaako gamu nti wiza omusajja mulungi nnyo ayiba era nze leka mbawulire ne mu Uganda wano nali nkigamba kimbwa tuyinza okutaddamu kufuna wizo naye werizina kyali mu kubuuza nti ddala gw'okakasa singa olwali tugamba oyimirire ng'omu tagaanye foloyo tagaanye bafalimo nti gye bali niyo osobola obbeezawo ekintu kati mumuddamu kirala kyabadde ababuuza omuntu kati katandikire kono omusomesa w'emiggo ozaasa okujja balabe emiggo egyo kulaba onyita ng'oli wekka kakati Shalom Vipawa Moise na Kasuku no wantu yakiba kyebabuuza eyo kyebabuuza kwana ali amagisi mulabye ow'amagi bona webali kugambe buli omu muntu wano waali wona bataze webali olowooza emiggo egyo omuntu asobola okukwata emitwalo ebiri aba emiggo gyogenda okuba abaana n'okwogera if you did attend prep come basobola okujja waliwo akibuuza mu komenti kiba nange nkibuuza aliwa gyebali muveeko ne komenti mukama wange tuli kuggwe tuwumbawumba ekyo sijakyogerako n'okyogerako so tomanyi maanyigo because we have the waters at least for him is trying agezezaako okuyimba singa ebiganyi bya konti yasoyimbira abaana ba nassale ne bamumuteekamu kimba wagwe oli muyimbi do you think if chape that ngaamanyi kankule kale kankiveemu oso okucoordinating abantu ne bajja balabe kimba wa yekka Promax kalise ku level ye so leeta abantu najituukakira nekweshare gwa naleeta abantu bali bayitirivu nga baze kulaba kimba bali baze kulaba nga basinga obwo ng'ogyeko ab'ekika mama abajja bawagire omwana waabwe bangi nnyo era waliwo be naguza tiketi waliwo be nazisindika ku boda nezibatwalira delivery bonna nga beesunga kulaba kati ate guno omwaka kiteeza 2025 ate beeyongedde okunjagala so abantu abo nyongera obbayita era mujje kuteetala bonita leero twatadde mu gwa munana nga okibuzaabuzizza tokizeemu kyekyo kitya nedda kyakana ndiba sikutegedde lwaki mbabuuza ekintu bayipiko mulaba nedda mbuulira sikitegedde kyembuuziza do you think gwe kyokola ekyo content okuba infact okola wekka okwanya taatawo somanyi okuleka taatawo n'agamba ngenze bweru ngenze kandi akutadde can you sustain yourself ati twakumaze powers olowooza oli asobola okuteeka ku Kevin ate balabe powers obulungi Shalom teri wana tasobola kubanga tayita abantu Shalom nsogeda ndi MC nsobola ddala okuleeta abantu ne bajja balabe powers kubanga newaffe nagikozeeko ogu era nimbeeta abantu abawo anti ewammwe bagamba owenzi n'embi osobera osholo muge wamutuso tewali akwagala kituufu nange basenga bange notegeka sho ngoyo nakaseke tewabe tebamutegeka tegeka alimbye tebamutegeka bamutwala okuyimba egano nogimalako era kyenjagala okubuuzaamu okakasa wano buli omu talina bantu be nga bamukuwagira si wawaka kyenabuuziza nga gwalina okukiŋŋamba mbu nina abantu bano ŋŋamba sijja kyogera wano buli muntu abako omutuganyumiro so kubanga ndi wano munjagala tingusinga nyumirwamu tatakiro kyoba ekyo kitugatta okuba ate kati asiba omwagala nawe ogenda kukola kwagala lwampa otegedde nawe ogenda kunjagala otegedde osasula emitwalo ebiri omulabe nga agenda kuleeta emiggo kisoboka kati kankulage ati nze nategekako olefaamu 223 najjuza ya public holiday nga unagamba ti lwa mukaaga bategese wasangayo abaaliwo abantu baaliwo Shalom asi bali baza okunywa
Shalom. Now what the next friends of Shalom. Waliwo omusajja omukulu wali no yali kuinga Yesu ayintabi naye yevaamu n'ategeka Ani? Yategekawa? Nakola ku YouTube? Yali wa ku YouTube. Ogamba oli Muzeeyi Magala. Muzeeyi Magala ne si wa YouTube. Yali abba bintu bye n'abantu bamugamba osaaga. Abaganda asukulumba agani sukuluma. Kati Shalom Muzeeyi Magala ki? Muki. Naye yagikola. No Muzeeyi Magala just bamujjako because of his experience and age. Kati tumujjako stories ezo. Ngola bakati Dr. Chironde mumanyo zina emyaka gyayisemu atobye kati weebityo sitegeera. Naye nga talina nsonga yali atukola ekivu. Obola okinga katabo tonna atolita abantu kola bonita. Onafuna imposed place like a hotel. Ngatojo ina abantu bota getinze mwina kutakachikiro gune gundi. Kachiringa mushoza mutunda. You look at the tables. Look at now onagenda gula table, asoza agule table, onogundi agule table. Ali manya kanya tables zange 10 ezo weziri. Muzeeyi Magala cha tena bagagga. Wali akaverwero nakaseke. Tala Chimbo. Yo oli creative nnyo. Oli nkulaba yogerera emikolo, oli katumwa. Okola ebintu bingi. Tolya munyogane ndabika mmenyeka mukonga nze. Nsola I can outshine nganze nze kaza n'indi video. Kakati ekyamazima nga nakoze sholo esaawa zino abantu tebasobola nga tekiyinza obbagana. Olwaleero wataddeyo friends of Shalom. Naye oba kubanga ani chano yenu nga teriiwo gwe ng'omuntu nga tuli muli wamu babeera tebabitegeera obeera ate omuntu bameka waliwo omuntu asobola okukukyawo olw'okuba ozannya n'ono ngono tamwagala kati so ekibuzo gye nakiddamu nga nsinziira ku advantage and disadvantage of group. Lwaleero omuntu bwagamba n'omusiraamu asobola okugenda wali najja wano yeetegeke wano mbu ajja kufuna abantu alimba naye abantu baagala nnyo okuwagira omuntu nti friends of Shalom katugere tumuwagire ye muntu waffe bwe tulaba bwe tumanyi awo kyekibuzo ky'obuuza kirungi njolekera kiddiremu wano lwakuba abantu bakitegedde kye badde obabuuza. Obuwungutufu bw'abanno bukosa nnyo gw'omu. Kiba kitegeeza amagezi gaabwe n'okutegeera kwabwe kukuyamba nnyo gwe atya omu nti tuleera bw'ebeera egenda gyeko mbeerako n'ebyana ebingi kwe kukeerewa nga egenda bweti. Naye ate buli bagenda nga bagitemako ekyana kimu yemisinde gyekola ki yegera nti weewaawe gurupu erina advantage nnyingi naye ate si balina ebibi biiti byebabuusa amaaso. Nze olwaleero singa mbadde taata Kimbo oba nga Jose Chakala yaguma n'abeera omu landirodi atadde friends of Chakala omuntu agera n'alaba Chakala tasuubira muntu yenna kola ki. Waliwo omuntu asobola ogaana okujja ku labonito olwa musiraamu yankola kino namuwa sente zange baana abo bantama bogerera baana abo bakola bantama nti Chakala asobola okukola ekintu baze n'ekikola ne bakivunaana Jose. Kati ekibuuzo ekyo kirungi era nsaba ne baganda bange bano bagendeko nti obuwungutufu bwaffe bukosa bannaffe. Nze kibuuzo sigenda kweteekayo buno bwe njikola esobola okukola ki abantu basobola okujja okundaba. Bayinza obutajja olwa Jose, bayinza obutajja olwa Vipawa, sibasuubira naye singa mbadde bw'omu nali basuubidde oba olyawo nze ndinze eka mujje bane mumpagire ndi munnaku nava Masaka budde mujje mumbeererewo. Kati baganda bange mbasaba tweyise bulungi bw'abaawo ekiriwo twepushinga ennyo lwansonga kino ekintu kituliira wamu. Ono bw'ayenda mwenna muli benzi oli atukubira wamuso mukama wange. Ekibuuzo ekyo nziramu kiri ekibuuzo ky'obuuziza bannaffe nze essaawa zino siri sure nombuuza ekibuuzo kyengenda okuddamu ekyo ky'osemyeyo nti tolaba nti nsobola sebo nsobolera ddala lwansonga bano mbasinga obukulu mu art wewa waliwo abansinga obukulu mu myaka naye nze mu art mbasinga obukulu mu art nti ne bwe baba bafaani naye ku bafaani abakadde abatanajja oluusi ku TikTok kuba nze nazannya dda Facebook YouTube biki nsobola okukola ki okuvaayo naye njagala okuloba ku birungi by'ebirungi by'okubeera ki awamu. So kyobola tulwana nnyo tusigale nga tuli wamu oba olya twalibadde tweyawula dda nti olwaleero ekisudde ba TikTok follow numbers ze balaba ku akawunti zaabwe balowooza ensi
bano bannamira ateeka ebivulu ne bagaana okudda ne banyiigira wakuba alina following ku TikTok n'abana abantu bandiddemu olukwe banvuddemu kati kyekireetiro kyewagaye ku Eagles nti Eagles oyo yabeererawo Moyini n'antumi yali tasobola kugamba nze mujje mundabire eno ekisaasi nzekka gendi eno nzekka waliwo obuzibu naye ate kati asobola otuukirayo best of Moyini n'antumi era ajja kufuna abantu bajja kubeerayo kati kyekyo ekibuuzo tesaazi noli bwakugamba nno yenze nga natadde egindi bayiika abeera alimba naye wano tusobola okugenda tulaba Shalom waffe kuba twogera naye direct nga ye kanyene ku page ya Shalom gwe njagala nyumira naye bwe tubeera awamu bano otandika tugattako wano basobola obutajja bagata agaseeko oyo nze simwagala omanyamu abantu balina test ez'enjawulo taka kuba alinako oyo yaginiza omwana okugendayo kati audience ya Uganda ngimanyi bulungi nnyo balina akajanja tebategereke kati obeesiga nti follow dina Shalom wadde okimanyi ku TikTok okuyika abaana balina follow eyingira mu 9M nga tomumanyi igwe Shalom nga tomumanyi oyo yamwogera banaalinnya ki nga bangaawa amaanyi akuba naye munenga nange simumanyi naye ne benneekanga ono naye muna Uganda alina eno following nti ne follow zirimu ebika bantu ki abakufollowing nti oli ku ground audience omanyikiddwa kubanga nze Shalom erinnya lyo naliwulira kiba kitegeeza nti omuntu akulabye wano ekigambo kyedda kijjewo erinnya lyo nga si bino naliwulyanga naye nga simanyi lwaki olirina either yinza oba kyali munneeyisa mu mikwano gye wajjanga ozimba nti abantu asinga basomera omuntu n'amulaba kati nalowooza mbu yavuddeawo mu kisenge najja kumba alina byazza azimba empisa emikwano nga gyagatta naye nali nebuuza Shalom naye obanga nkuwulira nnyo either mu muvi ng'oli akwogerako either wa like erinnya libeerawo omuntu nga yeeyisa bulungi talina kyalina oba ng'ali mulayiti bwe kityo so nti n'ekyo ekizibu nti abantu tebaawula audiences zaabwe oyinza obukulaba olw'okuba watadde nudes ne bakwogerako n'olowooza nti olina abantu tekitegeeza bantu nti tukole abantu engezaako okugana waliwo abajja okujja ku show yo nga neno kyano oyo tagirabanga nangako naye ng'agenda kujja nze ndaa comment mu TikTok interview esangibwawo ndowooza okirabye nga takiwulirangako yadde n'akamu so banaye tuli wamu tuli kitole ekitole nakyo yagala okuwa Tata Kimbowa kindeetere ku Peter Bonita kuba tuli family tukyagala okuwa Jose Chakala tumuleetere ku olwo oba oli ayinza obutafuna mukisa gumulaba ng'ali atya Katonda teekateekera kubeera omu so kintu kyonna jangu owagira omuntu wo nenga otuwagiranga family tugenda beera kula Bonita nga 22 Ogw'omunaana 2025 tewali kyakola bwe tulo Katonda bweyatuteekateekera tugenda beera lwa Friday esebo Musumba ensonga omusajja azitaanyiza oziwulidde naye kyayogedde kituufu kati ze kyendowooza tuli ba content creators basically social media management wetudde ekyatuleeta oba buli omu bwetwefuna nendaba musiraamu nga tanaweza na 10,000 nga nze sinaweza na 1,000 nga tukyali awo buli omu alina page ye ekiba kya content engeri gye tuli nti tetwekuŋŋaanyaamu ne tweyigiriza okubikola buli omu yayiya buli video gyolaba ku page y'omuntu ya muntu yagiyiya n'agiteekayo bwe kiba kya social media buli omu wano nzikiriza asobola okukikola buli ali wano oziko kitwala eno we tuba tulina kye tutegese nga kya stage tulina show ekyo tukitegeka nga group kasima oba ekyo kyobadde okyawudde nekyo kye tutegese nga group kyo ono kyagedde kituufu kizibu omuntu okuteeka nagamba nti kipaziko nga wayise emyaka nga 10 nga nfuuse legend nenzija ne ngamba best of ki nga kikola amakulu nga kiri relevant naye content creation buli omu wano tewali ono Tata Kimbowa wano tamuwa sikiti yakuzannya tewali amuwa buli omu tukeera agipostinze gyayagala okuteekuzannya kugamba bugambi kano jantukole kano keetaaga ggwe ngugine naye guba mutwe gwe buli sikiti gyola kupeja omuntu mutwe gwe teguyiyizibwako mpozi okubeera nti wemba mwenna muteekamu obuntu tunaye ebeera concept ye kati bwekiba ku content nsuubira buli omu wano alina omutwe ogukikola kuleka ng'alina ebimu distracting. Mama Kimbowa Shalom nze tinja okwogerayo si ye Mama Kimbowa bamwagala bwagazi bamuleeta buleesi waka oli yaliwo abeera n'abakazi bangi ono mupya tannamuzaalamu mwana oli yaliwo omukazi gweta tomuzaala mukiki
So kati kambuze mwabogerera family ya kwe mwogezi wa family nosongeyo gyogera kuki mukazi ajja tomuzaala yazaala omunafuka lubaala nti yazaala kaji tabakaji bwe wali okyali mu kibaya ng'oyiga like years back kati nze saa zino nange bwendi nkyali mu kibaya njiga nti kyebakola ebimu mbiyigiddeko bingi olaba wagenda otandika Shalom 256 watandika last year this year naye ojjukire wakitandika nti tewalina idea n'emu nnyo ku YouTube ng'oli awo bwezi naye ng'olina bingi byoyigira ku Godfather kati nze nkyalina bingi byenjigira ku Godfather ate nga mentor kati saagamba nti osaawa zino mbu ntandise ekintu ono ye Godfather tonjogerera tommalirayo okitegeera Shalom leka mmaleyo ono ye Godfather interview ye kaje nalaba yali ya kati Jose kammaleyo kati Shalom kyekyo bwe kityo nti osaawa zino n'okola gundi yo kati okoze ne Friends of Shalom okibuildinzira kwa nti olina Godfather buli kyogenda okutomeranga kugamba Shalom awo togendawo kati nze saa zino olina Godfather nti buli kyengenda okukola mwebuuzaako ne mettomera okitegeera so kati nze saagamba nti no saa zino nsobola okuyimirizaawo abantu nga lekwano ku Kevina ne bajjula kitegeera nzimba buzimbi butaffaali naye nga wenna buzimba like 5 years ngenda kubanga gwe naye ne ba Godfather abamu ng'oyo kyagala nti obukadde magezi waliwo okukisinzira Godfather wo bana ate nyoma Godfather wa muntu munyoomerawo Godfather Shalom tongana kunyoma mukadde musiru Shalom how do you feel when someone undermines your Godfather ate wabanga yekenyi ka Shalom bwabanga Godfather chivu bwaba anti ye nchitegedde bwabanga Godfather wo chivumo twakoze buli kintu kubaako aboogezi baakyo twali badde n'aboogezi baaki nga tulina aboogezi nti ono oyo omwogezi olino bayira y'omwogezi waffe ne musiru ono y'omwogezi waffe nkyalemmera ku Godfather nga musiru naye ate agenda ogamba oti nga yogedde engero ye nayogera so ekintu ekyo Shalom ani Godfather wo Kasuku ye Godfather wo. Thank you so much. At least Solomon Kasuku ali relevant. Mugwanga ino omugaso. Anti nange sijirike ensonga noli yagambye nti obukadde magezi linda ko malirize obukadde magezi. Kyoto tukinaako buzibu. Obukadde magezi nga wali ogalina mu buto abantu togenda kuba musiru okaddiwe tukuyite mugezi togenda ku kasiru wala ng'oli muvubuka anti tosobola kuba bw'obadde omuvubuka obadde musiru kati bw'okaddiwa tukutwalire mbakadde magezi bwanaye obukadde magezi ate nga wali musiru muto nga wali musiru mutogezi wale bukulu kati bamuleke n'obusiru bwe tomuvuma kati toyogera endiga mmeka sebo badali bwati atambula ati nga namunungu ne tusonda kati ye yambisa eriiso lyennyini lye twasonda gwowonyegere kati Shalom ogambe gundi Godfather oyo Kasuku osolo tunulira omuntu n'ogamba nga ono katika muwe kitiibwa Godfather ngenda tandika mweti kuba ntegedde ayinaani ayina Godmother kati abula kadulubale okyogedde okikweka nekoliyimirira bantu n'ogamba Godfather oyo nze kanguyo ekigambo Godfather kyekitegeeza era okyogedde mufa bakutegeera naye ekigambo naffe ate tumumanyi tetusobola kukunyiigira ekigambo Godfather kirimuko ku experience bakita experience kituufu onaagirina naye experience etayina magezi bongo nja kunafuya weba nsonga nga ntuufu Godmother aleka maleyo Godfather university ya magezi oba yakulanga nze nkyali ku liiso lyagambye kankudde nsooka liiso wamma agambye njawula bono Godfather Kasuku njawula tunile omuntu omupime polisi Kasuku Shalom anti mugamba Godfather we Kasuku
kati njagala opime mu soko tuwanyisemu ono Godfather wo kasuko muwemu ona mu Godfather kai binzo obutakwatagana naye agambye mbu basonda sente yeke nyini mpozi linda ko yeke nyini mpozi baga mu muganga teyeganga kati waba yasonda sente kulisi simanyo bachi kyayinza okusonda yenga yeba n'ekintu nakiteeka mu bulamu bwe tunulira omuntu kati olaba Shalom nga oyimidde soko oyimirire bakulabe wali olaba ofaanana okimanyi osobola okugamba wali ng'ozze n'ogamba sokwekebera wano banaye nsudde emitwalo gyange 10 naye badde kyenje ne tugamba kale kituufu oba ozisudde okitegeera kyenkuleetera okitegeera Shalom wowe situkala n'ogamba sente zibuze nga tugenze ziba zigudde kati ono omuntu amina nayogera ekintu nga yeeswaza ng'ali mu kweswaza mu bantu jjukira eri kamera kweri abantu abatulaba wali si basiru abantu abo batwala obudde ne bateekako data omuntu asobola kunyiga agula eddata nga musiru ne byalaba bye twogera asobola omanya nti ono kaba kamwako oleeta ebintu ne weeyi era tusuubire abantu tusubire amasanyu enseko okuyiga ate guno muzannyo tegubola muleta abaana abato muleta abantu abakulu leta jajjaawo leta maamawo leta girlfriend leta boyfriend mujje mulabe enkoto ya Namuli muzannyo bulungi nnyo nga 22 wagenda bera ebyakabi ebirungi ebisinga era guno muzannyo mupya jangu n'abaana era tukeereko saa 12 nemugenda ngamba amazima nga kujja Frank atambi nejje kale bagabira mu ordinary okay bagenda bebere mu ya mitwale ni WhatsApp group ya friends of Shalom mulimu abagagga bange okay ngenda bagamba naye Shalom enkoto ya Namuli omuzannyo gunyuma bayinza ba just oleme kubeera ku bantu bagenda gunyumiza kati nkubuliranga gwe omuzannyo gunyuma bajja yakolo tuvaayo ate ogwogereko so mbadde twajja twali kwani wagundi ba Mary okay era twakola interview n'enjisho tugenda kale kamalirize mwakoze obulango kamalirize watu mnabufuna obulango butambula Shalom togenda tugulako ya ticket oba TV ewe kali wana kalango Shalom like kata ngenda ba obulango bwa bwerere kale ba obulango chakali mu obulango mpe nyero asad batereyo wangi so mbadde ngamba bagenda bere nnyo ebyakabi mbadde saba tuje muje n'abaana n'abaana bambi abantu n'abadde mu ka interview nga ngamba bakusasudde ngati ne kyakye nebaza nnyo okuba tubano fenna ne baganda bagenda bagala nnyo bayiro n'abala bataze mbagala nnyo okubanga bawuzizira nga bayine omuwonje ali kati mu kamyufu ne musabi palite mugabe ekifo kyonna Shalom kyogeza ko Kachibwa yakyogera abantu Shalom mugabe ekifo kya Joshua wangula mukwana ngena kawangula ali kunonya ali mu sure naye buddeko nnyo ate bo baagala contract zaabwe zibeere nga zirikiriya kati nange mugabe ekifo uli akwasaganya ab'ebifo bagandi bagabe ekifo kati ali mu America tebamuza basa okunya ekifo n'odala kikuma ne bakikuma baba bako wadda ku radio wekuba emizimu n'ogenda eri todda onambe ogenda kumukubira Jones Shalom etasiima ebulagiwa promisinga sente mpanjo kyayo Jones abantu abo gwe abakwasa ekisaawe nkosa kisani nsobola okujjayo nze okimanyi no kimanyi nsobola okujja ne complaining ngamba date yatuuka tetumwebaza yafunye sente mbaje tubula family onaku olwaleero nga biri mu agasiine bagire bannakugera etwala 2.5 musibe bulungi.